kwogera nze ogwange nagukola dda gwe kennyini wejjiremu bigambo byagenda okugamba bwenvaawo nno njagala ntandike bulungi video ey'olwaliro mpolampola tugikwate mpolampola nga twagala tukikwate mpolampola ng'omuntu ali akatogo kubanga bakakwata mpolampola bwakapapira tosobola kamalawo. Alright, leero sigenda bawa kigula lugi, sigenda bawa kalowoozo, njala tugende ku video bulungi nnyo eyatuleesa olwaliro. Naye nga siragenda ku video, njala kuyisa obulango bubiri mbawo ne message eno. Mwenna bannayuganda b'enkyukakyuka mbalamusizaako anno baka obw'enjawulo bwe bantumye mbategeeze. Muganda ffe Pato Uganda omuntu wa wansi antegeezezza mbategeeze nti agenda kubanga tulabika ku mutimbagano okumala ebbanga etaliggere ng'akyayina ebizibu byamaliriza ye ng'omuntu ebiri personal, so temweraliikirira nti oba alina obuzibu oba alina ki, no, alina ebintu byakyamaliriza ng'omuntu, so asobola omuluma mu kabokisi ke n'omubuuzaako osobola omufuna naye nga ku mutimbagano ayinza otutwalamukko akaseera akatono ennyo okuba nti akyamaliriza ebizibu bye ng'omuntu. So mwenna mbategeeza bannayuganda, muganda ffe Pato Uganda oba Pato omuntu wa wansi agenda kubanga asooka n'awummulamukko katono ebbanga etaliggere naye ng'ajja kuba buli kimu ng'akiraba olw'ensonga nti alina byakyamaliriza ng'omuntu, then oluvannyuma ajja kudda ate abaweereze nga bulijjo. So muna mutegedde saagala mugende Pato nga tukyamula ate ali bulungi nnyo naye akyalina ebizibu byamaliriza ng'omuntu. Nabagamba tosangiriza bingi nnyo nga ddala abantu ali mu struggle. Jjukira gye tuli mu mawanga abatunoonya bangi abagala tutuusaako bulabi bangi katusooka n'oweewulumuzaamuko nga ne stress nnyingi buli kimu kigenda mu maaso kikuchallenging era oba tolina windows ngumu nnyo osobola okugaa nti kino kankitoba nkole ki naye nga ate wayingira dda mu kintu tokyasobola kivaamu. So muganda waffe basobola okwogerako naye ku ssimu osobola omukubirako ne mubuuzaako naye nga ku internet agenda tutwalako obudde obutonotono si bwonna bwamaanyi nnyo naye nga ajja kuba nga kwali era nga ensonga zigobera bulungi. So mwena abadde banyumira program ye 360 degrees ne Uganda zokka mukwano gwaffe Pato Uganda ayinza otolamu akadde nga taliiko naye si kanene nnyo naye nga kwali ajja kuba ku mutimbagano nga kwali. Alright, ekyo nga kimaze ndowooza njala nsooka empisa obulango buno tulyoke tugende ku video eyatuleese bulungi nnyo. Obulango buno buli bubiri bwokka bwenjagala buli muntu obuulize bulungi nnyo oggyemu ky'oyagala oba kisobola okukuyamba oba tekisoboka. Ndowooza kansooke akalango kano then tulyoke tugende ku video. Ngenda kuba obulango bubiri bwokka. Mwenna abantu abandyagadde okugenda mu ggwanga erya Canada waliwo conference zino bbiri zijja kubeerayo omwaka ogujja. Ngenda sooka basomerako emu n'endala ngenda gisoma then tulabe ki ekyokukola. Let me see here, leka ndabe mulinde katono nnyo. Alright, ndowooza kansooke neeno sooke mpise buno bulango tugende mu maaso. Conferences zino zigenda kubeerayo bbiri omwaka ogujja naye mu nnaku z'omwezi za njawulo. Osobola okucontactinga abantu bano ngenda bwenva ku live eno ngenda postinga posti zino bbiri buli omu osobola okucontactinga abantu bekikwatako musobole okuba nga mwongera nabo ku conferences zino. Conference esooka ejja kubagiyita the International Conference on Ending Malnutrition 2024. The International Conference on Ending the Malnutrition 2024 ejja kutandika omwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 19 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 21 omwaka 2024. Era omulamu omutuufu gugamba the better nutrition for better lives. Ejja kubeera mu kitundu oba ejja kubeera mu kitundu wa conference hall gye bayita the Woodbine Boutique Convention Center 30 Vice Regency Boulevard Ebtok on M9W7A4. Registration n'ebisingawo byonna osobola okutuukirira abakyala bano babiri. Osobola okutuukirira omukyala Doreen ku email ye eri doreen@extremeinvents.com. Osobola okutuukirira mu ku Robert @extremeinvents.com.
era nga balina ne company etegeka emikolo ejenjawulo mu ggwanga erya Canada buli munnayuganda era ng'oyolotegeka omukolo company ero bagiyita Extreme Music and Events. Ojja okusobola okubafuna osobola okuba ng'oyogerako nabo. Essimu kw'osobola okufunira omukyalo ono Doreen eri +1 64 79 29 03 40. Osobola okuba ng'omutuukirira n'oba ng'osobola okwogerako naye n'akubuulira ki ekyetaagisa na ngeri ki gy'osobola okuba nga obatuukiriramu basobole okukolera ky'oyagala. Then conference endala ey'okubiri gy'ensembyayo bagiyita the Global Conference on Girl Child Empowerment 2024. Ng'eno nayo egenda kubeerayo mu mwaka gwa 2024. Omulamu omutuufu ogwa convention oba conference eno Empowering Girl Child to Change the Future egenda kubeera mu kifo kyekimu kyenjogeddeko wali oba kyensosa okusoma kweri post esoose baje ekifo conference eno botiki conference eno bagenda okubeera bayitawo Woodbine Banquet and Conventional Hall 30 Vice Regency Boulevard, Toronto, Ontario, M9W7F4. Registration is abantu bonna abali international delegates kweziri hotel bookings zona kweziri ejja kutandika ngenda kuzo mwezi 23 omwezi ejja kutandika kuzo mwezi ejja kubira mwezi ogwokusatu ngenda kuzo mwezi 23 okutukira ngenda kuzo mwezi 24 omwaka 2024. Ngoyagala okwogerako n'abantu bano bekikwatako bayina WhatsApp number eri +1 647 616 1415. Osobola batuukirira ku email yaabwe info at the marriage the tindako. Osobola batuukirira ku WhatsApp number gye nkuwadde. Osobola kubatuukirira ku email yaabwe eri info at theamarriagegirls.org. Osobola batukira ku ndala eri damraj@gmail.com oba osobola ogenda ku website yaabwe nayo ojja kuba owafuna bulungi. Ngenda postinga conferences zino after this live buli muntu osobola okuba nga ogezesa omukisa gwo okubanga obatuusa oyogerako nabo bakola ekyokukola. Conferences zino zibeesinga okuyamba abantu kati ng'eno gyensembezaayo eya Empowering Girl Child to change the future ejja kuba ebesinga ku baana abobuwala n'abakyala. Then eno esoose ginasookeddeko ddala nayo ebesinga ku bakyala n'abaana abato abali mu mbeera ey'okuba nti tebaliisibwa bulungi ate nga omwana mugimu ava ku ngozi buli muntu lwabanga alidde bulungi kiba kitegeeza nti embeera ye eba etambula bulungi. Kati nawo nvuddewo kati njala genda ku kyandeese ku video entuufu yandeese tuluke tutandike video eyalolo. Ndowooza yose lyetuuse bulungi kubanga twetaaga ensonga zino tuzikwate kintu kikulu ate ng'ensi ezitegedde. Njala muntagingire Simon Basaija akulira amakomera gonna mu Uganda n'omwogezi w'amakomera omukulu gwe bayita Bayine Frank Bayine njagala mubeereko kuno ne mukama Yoseri Tibahabulo naye abeereko. Information eno njagala egende mwenna eri bannayuganda ng'omanyi nti olina muganda wo musibe ali eyo emikono gitawumira muwemba. Njagala owulize bulungi nnyo ku kyekigenda mu maaso mu Uganda n'enteekateeka ya Yoseri Tibahabulwa. Nkimanyi ku video kuno kwoli oba akantu kano baana akakusaliramu. Tugamba omuze gufiira ku mugumba ate ebiseera ebisinga nti ow'omullu bw'otamugira mmere ku mmeeza asigala ali mu kulya mpaka lwayabika. Ne Yoseri mukutta kimufuukidde ekizibu. Nenna information gyengenda obbawo mu kusembayo wali mujja kutya obutayiga bw'abasajja bano. Nabagamba n'abasajja balina ekizibu kimu baasoma naye tebalina kye tuyita common sense oba amagezi amazaale. Okusoma ko baasomako ekito naye amagezi amazaale tebalina. Wuliriza enteekateeka abasajja bano. Yoseri Tibahabulwa ne mutabani we Muhoozi Kanyirugaba balina enteekateeka nga bagenda kweyambisa omukulu akulira amakomera n'omwogezi w'amakomera n'ebitongole ebirala by'okwerinda. Balina enteekateeka nnene nnyo ey'okuteeka obulabe
eri abasibe naddala abasibe bonna abaganda. Bw'obanga oli muganda ng'oli mu makomera agali mu Buganda n'ageesudde bweru wa Buganda ng'oli muganda, bw'owulira nga wazzeewo enkyukakyuka nti bagenda kukola transfer oba okujja mu kkomera erimu okutwala mu kkomera eddala, kimanye nti eyakwalula esiridde etya. Yoseri Tibahabula ne mutabani we ekyokutta ba Nancy Bannakabala kimufuukidde ekizibu atedde okutira ddala Abaganda. Omukulu ono wawulira ekigambo Muganda kimujijiranga envunza eyakatojjera mu kigere, era ye buli lwaloota aloota Tabaganda kubanga ye kyamanyi kye kimusingira okumunyumira. Ne bw'omutuuza n'omubuuza musango ki Omuganda kye yakkola tasobola kikubuulira. We twogera Yoseri amaze okuyisa ebiragiro Namutayiika n'ategeeza akulira amakomera asemulirwa abasajja okubanga akola enteekateeka eronda buli musibe yenna gy'ali nga Muganda bamujje mu kkomera gy'ali bamutwale mu makomera agaliraanye ensalosalo za Uganda ne Democratic Republic of Congo nga bano bonna gye bagenda bakomera ku makomera agali eyo. Kiki ekigendera ekiri mu kino? Mukimanyi bulungi nnyo Yoseri mu kutinkula entalo tali amukwatira nsawo n'okwagala okuyingirira ebitamukwatako tena amukwatira nsawo. Wetwogerera essaawa zino ayagala kukola ekintu kino addeyo yeefubitike mu Congo kubanga Congo lyemufuukidde akagumba. Kiki ayagala okukozesa? Manyi yakwata ejjinja n'alikubisa ebinyonyi bibiri. Enteekateeka ye eri bw'eti. Ekintu kino ayagala kikola okkendeeza ennamba y'abasibe naddala Abaganda abali mu makomera ng'abasebusi. Ekyokubiri ayagala kikozesa ng'akanyeebwa kyetandise bait akikozese bw'amala kikozesa kimuviireko okulozesa abantu nti Uganda erumbiddwa addeyo yeefubitike mu ggwanga erya Congo. Enteekateeka eri etya? Mu nteekateeka eno ey'okukwata abasibe bonna Abaganda buli gye bali babashiftinga babatambuza babakyusa bajje mu makomera gonna babastationing ku makomera agaliranye booda ya Uganda ne Congo. Oluvannyuma alagire abatamanya ngamba abe ADF wepona ba M23 balumba makomera gano basanjage buli kintu kyonna kye basanga mu kkomera eyo. Oluvannyuma aveeyo nga ye bwe yeekaza ng'omusazi oli ayi ku kkubo agambe nti abayikira ba ADF balumbye eggwanga Uganda ku nsalosalo yaalyo ne balumba makomera ne batta Bannayuganda abali mu 10,000. Kino kijja muwaliriza okutwala okuyingiza abasirikale be mu ggwanga erya Congo ganda bagye simufungize nga twalira muntu yenna amukubye ku mukorenso nga tajja kuba amaze okulaga ensi nti eggwanga lirumbiddwa so nga ate n'enteekateeka Namutayiika agikola okutta abasajja Baganda wepo n'okugikozesa ng'akanyeebwa okudda okuyingira eggwanga lya Burundi lya Congo. Kale mwenna ntegeeza Bannayuganda naddala abalwanyizi b'eddembe ne bannabyabufuzi mutegere ekintu kino nti singa muwulira nti amakomera agaliraanye ensalosalo ya Uganda bagituyita booda mu Luzungu galumbiddwa era abasibe battiddwa, tobuuza ani akikoze. Oyo Yoseri ne mutabani we Muhoozi Kanyarugaba be balina enteekateeka ey'okutta abasibe bonna Abaganda ng'abakyusa mu makomera okuva gye bali batwala ku booda ku makomera agaliraanye booda ya Uganda gye bagenda basanjagira ng'enkoko ate oluvannyuma akikole kagenderere yeesogga eggwanga lya Congo ng'anoonyaayo awo bennyini abasibe. Kinajjukirwa nti Museveni kennyini ye ADF, Museveni kennyini ye M23 ate era ye Koni ye Alice Lakwena ye buli kimu nga ye bwe yeeyita Ssebintu yalooza tetukyategeera tuli basiru nnyo naye ng'ate okutegeera kwe tutudde. So njagala otegeeza public ku nsonga zino nti buulira nti Uganda yalumbiddwa ku booda zaayo naye balumbye makomera ne batta Bannayuganda basinga obwe gye badde mu kkomera. Ekyo kyonna yajja kuvaayo akiteekeko ku bayeekera abavudde Congo nti basse Bannayuganda oluvannyuma yeesogga eggwanga erya Kenya eggwanga erya Congo ng'anoonya abayeekera bano naye ng'abantu abagenda okuba basinga obungi bagenda okuttibwa bagenda kubeera basajja n'abakazi Abaganda abagenda okujja mu makomera gonna ageetoolodde eggwanga Uganda battibwe era nga kino bakiteesaako which ewedde nga bali na mutabani mu State House Entebbe nga bagenda kituukiriza bulungi nnyo. Kale katukulinde kola emikolo gyo bulungi ffe weetuli nga bulijjo. Ekyo kiwedde ngenze ku nsonga endala. Mwenna abantu abali mu bitundu by'oku luguudo lwa Jinja Road nga tuvudde mu mabiro okudda essayidi eri waliwo olutalo lwadde lutwali lusasulire ne tulwazze ku mawulire terulabiseko wantu wonna naye ng'olutalo lwabadde wakati wa Bright Lwamirama ne Jeno Kahindo Otafiire ng'olutalo lwavudde ku kwagala kutwala ettaka lya Njeru Ranch erya gavumenti ko balundira n'okugezesa ebisolo eby'enjawulo. Olutalo lwabaddewo ku Lwokuna wakati wa ssaawa 4 ez'okumakya mu kitundu kye bayita Njeru ku ttaka lya gavumenti okulundirwa ebisolo n'okugezesebwa ebisolo. Olutalo lwabadde wakati wa Jeno Kahindo Otafiire ne Bright Lwamirama bennyini buli omu yeegwanyiza ettaka lino era ng'aliyita lye lwatandise lutya.
tumaze banga lingi nnyo nga Kayindo Tafiire yefuddemu mukubbe ettaka gyobera nti banamuzika bagenda muzika ku lyonna ne lwa Bright Ramira betulumidde mwana naye n'agamba naye ngenda kunoonya ettaka ly'enziba yogaye gange ettaka ekiwejjowejjo nga limututte ku ttaka lino erya enjeru olutalo lwagenza otuukawo nga Kayindo Tafiire yeesooka ettaka lino naye nga ate ne Bright Ramira kyeka baali bamuzikirirako nti ettaka lino naye asobola oddyefunira butyo Bright Ramirama yazze Kayindo Tafiire olwategedde nti Bright Ramirama aleese amaje ga UPDF okweddiza ettaka lino Kayindo Tafiire ndowooza yabadde wala nnyo n'akubira muwala we eyazze n'amagye ga military police gana agemakindye n'agaleeta ne batuuka okubanga bagwangana mu bulago wakati w'amagye ga UPDF aga SFC wepo n'aga military police agamba ready top ng'enkaana zavudde ku ttaka lino lya gavumenti eryanjeru erulundwako ebisolo n'okunoonyereza ku mbeera y'ebisolo ebiba birina okukola ki ebya gavumenti kwagita eringa research center naye nga eryo ttaka lya gavumenti yogayoga bayise poliisi bambi babadde nga bwana bwa nassale kubali abantu ng'ebitogi bagwangana mu bulago olw'ettaka lino lwagenza okuggwa ng'era bijulidde nti balina genda ate wa musajja waabwe abatawuluze ku ntukaana zino naye ng'olutalo lwavuddemu n'amasasi agabalusenga emberenge lwakuba nti baaganye w'amawulire wadde omuntu yina okukwata ekifaananyi lw'ensonga nti olutalo lwabadde ddeka busa ng'abalwanira ettaka lino mu kitundu ky'enjeru awo ku ttaka lya gavumenti kale we ndeebuuliza mmwe basajja bakulu abalwanira ettaka eryo lya Buganda wadde gavumenti yalitwala Bright Ramirama oli musajja munyarwanda Kayindo Tafiire kiki ekyo ewammwe yiri erikihiishi simanyi luddawa nyano olwanira ettaka eriri ekyenjeru mufaananyi ensi mufaayo nayo yaki mufaana ensi lwaki otuuka ogenda enjeru okyankalanya abasajja n'abakazi abali ku ttaka eyo mugobeko abantu ettaka mbasaasidde kale naago nno mwate mugategedde kati ndowooza katugende ku ntandikwa ya video entuufu yatuleese kasumeti president wange atuuse bulungi nnyo ntandikirewa ndowooza kantandikire wano bwenti mumanyi ensonga lwaki Yoseri ayagala nnyo abasajja abayindi bakome mu ggwanga kubanga akimanyi nti engeri gy'ayinza okubbamu ssente n'okuzinaazamu zitukule alina kukozesa amagulu meeru bano abayindi n'Abapakisitaani wetwogerera eggwanga liri mu kattu nga ssente zonna ezisinga obungi Yoseri yaziteeka mu bamagulu meeru naddala bano abayindi n'Abapakisitaani abamusiga weyita bamusiga nsimbi mwalabye ka video k'omukulu OFDC nga nnyonnyola butya Museveni waafunamu ensimbi za Uganda nezija ne bagaka mukulu ne bagaka mu Kampala yine ebizimbe ebiri bya First Family abantu baseka baga ntekisoboka ne mujja kitegeera ng'ensema zo kyuka mujja tegeera ne mbagamba Sudiri y'omu ku bantu abalina ssente za Uganda empitirivu era sente zino Museveni okuleeta abayindi bano okubazza kinategereka nti ebintu bino byonna Amin yali yabisasula era njagala ombulireyo omusango gonna oguli mu kooti ogulaga nti abayindi bawaabira gavumenti ya Uganda mu yabagoba mu Uganda nga tebasasudde bintu byabwe teguliye kubanga Amin yaleka abasasudde olwokuba nti Museveni musajja mubbi buli kimu ayagala kiteeka mu mikono gije nga ye yeefudde kabaka abasololeza musololeze yensonga lwaki nti ebintu byonna ebisinga obungi Museveni yabiteeka mu mannya g'abantu naye ng'ate ebintu bibye wetwogerera essaawa zino kambazanyire ka vidiyo kano mbabuulire bantu ki abalina abantu betulina okunoonya nga obudde bukyuse olw'ensonga nti bano balina ssente zaffe weebuuze lwaki mu bwavu obuyitirivu buli luguudo olufuluma n'okuyingira Kampala bazimbyeko fulaati eno ng'edduka bayinza ogizimbira wakati w'emyezi 4-5 lwaki mu Uganda lwaki mu Eastern Central Africa Uganda yesinga akeedi ennyingi oba shopping malls ennyingi lwaki kubanga abasajja bakwata ssente baagala ebintu bibiri kuzimba na kugula mataka kyovula nti bainvestinze nnyo mu mataka bainvestinze nnyo okuzimba akeedi nezi flat okwetoola ekibuga Kampala Mukono Wakiso Ntebe gye bateeka ssente zaabwe kati ssente zonna Museveni azooza atya akwata ssente z'ababbye n'aziwa bano abayindi ne bajja bazimba z'akeedi ne bazimba z'woteeri ne bazimba z'ofiisi abamu nabo ebizimbe bikalu ne bifuuka byabwe ne batandika obbijjamu ensimbi ezivaamu ze baddiza Museveni mwe mulowooza nti ssente zimusasula bantu ba bulijjo
gatugambe nga rent naye nga ate ekituufu kiri nti musasula Museveni kennyini ssente zennyini ezammwe eza gavumenti ze musasula Museveni nga muyita mu bantu evula nti buli kintu kyonna ekiba kiremye Sudiri Paleria atajja n'abeera nga yakitwala katuliza nnyo aka video kano tuke tugende mu maaso. Minister of Justice gives Sudiri Paleria 450 million shilling in rent. The Minister of ICT gives Sudiri 320 million. The Minister of Gender at Simamanyo pays Sudiri 250 million. The Anti-Corruption Court in Kororo gives Sudiri 180 million shilling per month. The Minister of East African Affairs pays Sudiri 280 million shilling at Kingdom. The Equal Opportunities Commission pays Sudiri 86 million shilling at Kingdom. Minister of Internal Affairs pays another 60 million shilling because of some other smaller departments. Parliament of Uganda pays 860 million shilling to Sudiri every month. Presidential advisors, these ones are Amelia Chambade, Kamuntu, Sarah Chiingi, who sit at Kingdom. Every month they pay 66 million shilling in rent. Uganda Revenue Authority pays Sudiri 300 million shilling for a warehouse on Kampala Road. The Electoral Commission pays 300 million shilling to Sudiri for a warehouse in Ntinda. Which means, if you total this, that every month, government pays Sudiri every month 2.9 billion shilling, which translates into 97 million shilling per day, and 4 million shilling per hour, and 600,000 per minute. So every minute, Sudiri collects 600,000 from government. Mr. Museveni will need now to tell us, because he now wants to add ostensibly to construct a conference facility for a meeting of non-aligned movement. What is so special with Sudiri? And how does Sudiri sniff these opportunities in the government? How does he get to know? The same Sudiri took over land formerly of CMI, is about to finish a building there, and then you see government departments running there. The same Sudiri took over land for Chitante School near Kampala Parents, is constructing. You will see government running there. What is so special with Sudiri? Is it Sudiri or Mr. Museveni and his agents are hiding under Sudiri? We cannot afford to give Sudiri 100 billion shilling, yet we are now stuck as government to the extent of borrowing money from money lenders from Kenya. Mr. Museveni must tell us, if it is him who is taking the money, then we will know. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge. Tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Combined, they were freezing South Africans, which Sudiri now is doing with Museveni. Really, do the NRM MPs want to come back in Parliament and behave like they are drunkards who have opposed this 3% supplementary, and now after drinking and bull roasting in Chankwanz, they come singing that it is now okay? It will be the surprise of the century, and I wait to see these MPs, how they will behave when they return from Chankwanz. Ndowooza muwulidde bulungi nnyo. Buli mwezi gumu Sudiri afuna obumbu 2.9 mu ssente ez'obupangisa ze bamuwa okuva mu bizimbe byonna ebyali bya gavumenti. Sudiri bye bamuwa n'ebyo byazimbye ku ssente z'omuwoomusolo ze ssente ze bamuwa. Buli ddakiika eyita ku ssaawa mu Uganda Sudiri yayingiza emitwalo 6 ku ssente z'omuwoomusolo. Buli ddakiika buli wobala nti olunaku lukedde, buli ddakiika eyita Sudiri afuna emitwalo 6 ku ssente z'omuwoomusolo ku bizimbe byonna byalina mu Kampala, naye ng'ate byonna byali bya gavumenti, bimu bizimbe ku ssente za muwoomusolo, bw'ate Museveni bw'ayozaamu ssente zawo sigenda kulwawo. Mu bantu abalina ssente zino ez'ekika kino Sudiri mutegedde bulungi nnyo. Kuliko Karimu Hirigi mumanyi bulungi nnyo, atwala Imperial Group of Companies mumanyi bulungi nnyo, okuli Botanical Beach, okuli Resort Entebbe, okuli Equatorio, okuli Grand Imperial, okuli Imperial Royal eri mabega wa Serena Hotel ne companies nyingi. Kuliko Mukwano
mukwano mumanyi bulungi nnyo ewali UTC yatwalawo eri mu industry yanatwalayo eri ku Kyaggwe gye twazanyiranga okuwakiseka nayo natwalayo kuliko Agakani Agakani yo nanyini Serena Zombi ye nanyini amasomero gonna wa Mutesa wa Amini Geresa asasudde gonna agayinja di community Agakani oyeso oye Agakani kuliko Shumu Kumukeshi oyo ne muntu wa Museveni yagala okwavuwaza Akatatumba kuliko Amina ono mukyala Musomali ali mu Uganda kusali musale ono ne mu budget ya Uganda mwali amaze emyaka 2 nga akola ekintu kino kutola sereza omuwa musolo kuliko Mandela ono Mandela mmanyire musajja Musomali ono sereza Uganda yazitulira mu ddala ne mulyoka mutegeera buli kimu kyonna ekigenda mu maaso mu ggwanga maza mutegedde bulungi lwaki sente za Uganda ziri mu bayindi n'Abapakistani n'abantu n'abannakigwanyiza bali mu Uganda kati bwowulira omuntu omunga ajja ayogerera ku social media ebigere bitategerekeka wogwire eddalo njala bazanyira kiripu y'omukyalo ono gwe nali mmanyi nti agera n'okuva yayingira mu NRM tategeera akyokka yalina okunoonyereza abali b'enguzi mu Uganda naye tasobola kuvaayo kwogera bigabo bitegeera kubanga akudalidde nnyo bannayuganda bawo omusolo nti ye nga yegobawo obulimu tanakyasobola kukola mmwe mulina okulwanyisa enguzi mu nsi ezaakulaakulana obono yavudde mu ofiisi n'omusiba n'omusiba kubanga ebigabo byayogedde biswaza nnyo muwulize omukyalo no Betty Olive Namusango Kamya yaliwo FDC ebigabo byayogedde ng'akinambukira bannayuganda biri mu luzungu era bibavunda tulikuwa tugenda ku video entufu yatuleese wuliriza bulungi nnyo. For us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. Agambye kubbo abakungu ba gavumenti tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago mbokuba teriddagala. Agambye kubbo abakola mu gavumenti ya Yoseri tekuli n'omu agenda kufiira mu ddwaliro ly'e Mulago oba ery'ekiruddu. Mu bannayuganda bamugenda okufiira mu kubanga bo balina obusobozi abali mu gavumenti ogende Nairobi ofune eddagala. N'agamba kubbo tekuli n'omu asobola kuba nti awulira ebinnya ebiri mu Kampala wadde otwala emmotoka ye mu garaje ekisooka emmotoka zaabwe gavumenti yezikola ekyokuli batambulira mu V8 teziwulira binnya kati gwe avuga kavitiizi ne kalawuumu gw'osiba mu garaje buli lunaku ng'otwala bakanikira emmotoka kubanga bo bavuga V8 wuliriza bulungi nnyo agambye omugendo ofiira mu lwaga kubanga bo tebasobola kufiira mu madwaliro basobola okugenda ebweru wuliriza bulungi nnyo video ketandike. For us seated on this side, me here and Mr. Makababari, none of us is going to die in Mulago Hospital because there is no medicine. Ulira? I'm telling you the truth. If there's no medicine, he will call the president will put him on the plane, take him to America. Ulira? He is not, and I am not a victim of corruption. Ulira? You must know who the victim is. Ulira? And start fighting as victims. Ulira? You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money, and the roads are bad, me and Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. Wanji? It is you who is filling the potholes. And for you, with your small car, Kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Ngenda kudda munzanye video kasoke mbaddire mulungi. Omukyala Betty Namisango Olive Kamya kaliisoliiso wa gavumenti alina okukwata balenguzi agambye ye n'abakola mu gavumenti si bavunaanyizibwa ku kulondola n'okunoonya abantu abali enguzi mu gavumenti. Kubanga bo buli bwenguzi tebubakwatako nga bali mu gavumenti bukwatako mu bannayuganda nti ne bwebanga emulago teriddagala oba ekiruddu ye tekimukwatako. Agenda kukubira Yoseri, agenda kukubira minister, bakubire Simai permanent secretary, abo kungeddwale mu America, bongereza mu Europe bagenda mu jjanja byete bimukwatako, yetagenda kufira mu Uganda. N'agenda maaso n'agamba nti era ye bw'abanga ali mu Uganda n'ebinnya tebimukwatako kubanga emmotoka ze bavuga V8 teziwulira binnya mu bannayuganda ebinnya bibakwatako kubanga gwe avuga kavitiizi simene bulawumu bwe kagwa mu kinnya gw'osiba mu garaji ng'okola
kubanga wavuga V8 ye tagenda na ku service government yekola service yakuba ku bisimu nga no lyo mukazi ku myaka je nga ayogera arrogantire kati ono bwafa nga mutugano okuseka nze mbuuza eno embata ya neti bwefa nga mutugano okuseka kubanga tumubuuza bagenda kuzika mu office mu V8 obagenda kuzika mu America gyobolaze mbabuuziza mwe ono bwafa nga mugamba tuganya okuseka bate tuseka tuwati tuseka mutangi badde mu video mujuliza bulungi nnyo naye ngana nagitimba nga maze mvudde kule ku live kuno muuliza abantu bali mu government for us seated on this side here Mr. Makababa none of us is going to die in Mulago Hospital because there's no medicine. I'm telling you that. If there's no medicine, he will call the president will put him on a plane and take him to America. He is not, and I am not, a victim of corruption. You must know who the victim is. And start fighting as victims. You who will die in Mulago Hospital because you don't have the option of going to Nairobi. And when there's no money to work roads, because UNRWA has mismanaged roads and people have stolen money and the roads are bad, I'm Mr. Kamabale here, we are driving VXs, we don't even fill the potholes. It is you who is filling the potholes. And for you with your small car, Kawishi, every day you are in the garage, the cost of maintenance is yours. The cost of his maintenance is on NMS. Okay, Mochara Betty Namisango Olive Kamya. Jebaleko mama. Ekiri atabala kyekiri nasigadde waka. Goloze enviri zo wezatandikira weziri. Kiki ekikuli enviri otuko okufuna ekiwala tekikulinga olujja lw'essabo. Nkubuuza enviri zo gye ziri n'ekiwala gikiri oba ekyeyincho ekyo kyatandikira kiki ekikuli enviri. Okwogera arrogantly tekina kigenda kuyamba. Mu mateeka mu constitution oli mu officer w'abantu b'osekerera maama. Tosekerera nkenku oba tosekerera wankenku ng'owanise. Omanyi bwe mwambala galubindi kwa obuyindo bwalinga obugatto bw'embizzi munemuza mu musinga okutegeera. Kati gwotaddeko galubindi ogitadde kayinda kakulinga akagatto k'embizzi arrogant oyogera ojerega bannayuganda naye nga gwojerega munnayuganda ali ku kkubo state council gwejjako 10 gwegenze mu katale ne mujjako omutwalo owa boda oba owa taxi oba omuntu ali mu office akola gwe bajjako pay as you earn NSSF simanyi biki yali mu kusenteze zoli mu kwogera biga bitakwatagana nkubuuzizza ekikuli enviri zo bazityo zaali olyoko weereke nkikulinga ng'olujja lw'essabo lutali lwere ne galubindi zotadde kayindi akakulinga obugatto bw'embizzi olyoko oyogere nga atalina magezi mwaka tatubaga ebigambo ki era n'otunda omukazi ku myaka gye nga takyagikozesa ne weewuunya bano abantu abalowooza lunaku ki ngira mugaa nti abantu bavuma lwaki tetukuvuma ggwe bw'obanga tomanyi buvunaanyizibwa bw'olina nga ne office gy'otuttemu semateeka ga nti y'abantu nze neewuunya bano abasajja sigenda kulwako ngenda kupostinga abantu banakubuulira tekibagala okugamba tuvuddewo ndowooza kansubira Mr. President atuuse bulungi nnyo kuli Kaye Masaka webale kusaabula bigambo bya Yoseeri twanyumiddwa nnyo era webale nnyo genda naye njala tegeeza bannayuganda President Mwamulayi yabadde bulungi n'asabula ebigambo bya Yoseeri yabaddeko ne mu lukuŋŋaana olukubaganya ebirowoozo butya bayinza okukyusaamu mu mateeka agafuga ebyokulonda mukulembeze yankulikayo ndabe bangi nnyo okubaganya ebirowoozo lwaki yagenze kituyamba kibi naye nze nina enjogera egamba nti totta kibe nga tunnakikene nyandusu tottanga kibe nga tunnakikene kyaki tunnakikene nyandusu Kyagulanyi ebbanga lyamaze mu byobufuzi teginawera myaka 5 alina okustadinga abantu bano alina okubalaga nti ali flexible omanyi
omuntu oyina okugenda n'ekintu abantu kibakulaga kyolaga naye gwe kennyini weetegereza era omwami oyo ebintu byazannya mubijja balumya omutwe nange binumya omutwe ne bwe mala neetula ngamba okay abantu bana batasobola bakasociating nabo mu ngeri yonna alina okutuulako mu bantu bano n'amanya endowooza yaabwe n'omuleka n'agenda n'amala obbawuliriza n'akitegera kye bagenda okutesa nedde we n'atuula ne yeetegereza n'abaka amugaa nti kino kyabaddeko kinebo so president njala okubaza nti abantu amubayiza okuba kirabye obuyinki ogenzeeyo kuba buwandiganye balige nti ate lwaki aganye okugendayoko kati gwe bw'ogenda n'owuliza ebirowoozo byabwe abantu public n'ekipassive nga bulala naye ng'ate gwe olina hidden message oba hidden agenda gyewafunyeemu oba information gyewafunyeemu kirungi nnyo kale nze akondeminga okuba nti yagenzeeyo sikunenya kubanga gwe wakirebedde mu perspective ndala naye ffe abakirabye mu ngeri endala bategeera mu ngeri gye bitambulamu twakire mu ngeri endala nnyo kati njala bategeeza president muwa obudde asobole okuyita mu bantu bano bonna amanye ki ekiddako naye mu ngeri y'emu omukulembeze wange nzize ebbanga ddene nnyo nga nkuga ebigambo bingi nnyo ebikwatagana ku nteekateeka z'abatamanya ŋŋamba abafudde ebyobufuzi omulimu ate nga baludde ebyobufuzi nwanya entalo nyingi nnyo ku nsi kuno sizimanyi olumu nange entulano neesigala nga kino nze nakyogera oba kino nze nakikola nga gwe nakikolako naye asigala yeewuunya butya bwe nakikola naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti nkyalwana entalo zino paka Uganda ng'etuuse naye mu biga byengenda okwogera olwo sigenda kubyejjusa ate statement eno ngiddamu bannabyabufuzi abamu ate nga baganda abaludde ebyobufuzi abamu balina okukkirira ekaga nga balina okuva Uganda okutereera kuba Museveni kwa basinze okuzanya politics we ow'ekisiru okusiruwaza bannayuganda n'okutta bannayuganda nga bo babateeka omupunga oba omugaati mu kamwa ne basirika abasajja abamu abaganda bannabyabufuzi balina okusooka okuggibwawo ng'omusajja Jean Rawlings owa Ghana bwe yakola n'asooka n'ayera enkwezi enge zonna n'atereza Ghana okutukola we wadde yafa yakola omulimu gw'amaanyi ne Uganda bwetu waliwo abantu balina okusooka okuvaawo Uganda okutereera era ndi wano okulangira basajja mmwe abaganda abakulu abaludde mu byobufuzi nga nakati muli mu parliament naye nga mukyalowooza ng'omwana wa P1 B nga mwe mulowooleza kubeera mu opposition temutulako na olunaku lulumu kulowooza temuyinza okutwala obuyinza okukulaakulanya Uganda nga buli ajjayo omutoge mukuba ne muyita mbinnya ne muyita mu mpuku ne mufuna omusimbi ne mutandika okuseddeekereza buli muntu yenna nga mwagala mutta imagine muyina omwana wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawadde ekkubo n'abalaga buli kimu ne mumuseddekera mwagala mutta buli kimu kye mumupulaningira mwagala mutta kale mbakumbira gasajja mmwe amannya kanga sirikire buno obubaka njala president obuwulize buli muntu yenna sigenda kumenya linnya lya muntu eno audio gye ngenda okuzanya yegenda okumenya amannya g'abantu bonna nze nja kujja oluvannyuma lwa after 1 month oba 2 months ndyoke njagye ekintu kino naye njagala kutegeeza Mr. President obubaka oli kuno wuliriza bulungi nnyo voice note yeno oba obujulizi buno obubaka buno ojja kutegeera omuzannyo gwe mbadde nzanya nawa gye ngulaza nawa gye gulaga bino ebigambo si byange by'abantu abakulumirirwa na biki bannabyabufuzi abaganda banno bye bakulowoolezaamu ku lwokusatu najja neggamba bw'oyimirira e Busega n'oleega ku luguudo lw'e Masaka bonna okutuuka ku booda bonna bafu nabadde mutuufu okusinziira ku bujulizi bwe ngenda okuzanyira nina information ekwata ku Yoseeri ne bwali frustrated ku mission ze mugirinde kansoke nzanye voice note eno muwulize bulungi nnyo Mr. President kansuubire nti owuliza bulungi bino bigambo si byange nzulalo nsirise nzanye ebintu bino ensi ebiwulire abantu bategeere obuzibu obuli ne buli muntu ategeere Mr. President gwe kennyini ojja kwejjira mu kyogenda okuwuliriza aya mumpulirize bulungi nnyo muwulize voice note eno watenga wadone muzeyi Bukenya chamani Bukenya oli omukadde atambulira mumanyi bulungi bamwise neye mukwogera yogedde n'amaana agenda n'abagamba bwebabanga waliwo okwawukana tajja kutambula nabo nga bwegasa ajja kubeera nabo kati nze mu byenjogedde badde akadde n'enkola kawumisho yo n'ebizibu n'ebiriwo badduke bagaana ne babanga ate yawudde ku Kyagulanyi ensobi eziriwo zikolebwa abantu abamu ate nga balwe bazisigawo nebalaga nga Kyagulanyi bwe yakola n'agikwasa bannabyabufuzi awo ebibalemye nga bo ate baleme kwekwasa eno secretariat aga n'ebirala bingi kakati owa
atakyagala naala reacting mangu awo audience eno butayongera ku bulu emwami ati ne tukanya naye nayongera n'agenda n'awasawo mission era kati kyebikukiiko ne luluzinga focus olwokubanga ffe olaze amaanyi ge tuteeseemu tuli ready kuddamu kugenda kutalondera kuzimba muntu mulala kino obanga tuli mukutegeka kgenda kulonda ate ku ssaawa bino ebijja lwaki bijja ssaawa eno kale tuugire amazima etaagamu okusinkanamu mumanye ensonga zino kati oluvannyuma nyo nga bamaliriza ate baagala kutupika speedi bagala balina ennaku 5 wano mu kuleeta Masaka bagala batukwate mangu mangu bagende mu disitulikiti ezeeyo abakkiriza benga basobola okuteekayo embeera kwegamba twebenga diversion mangu mangu era eno abenga olusi bafuna okubayo kati boogedde ekibiina kye baagala kandidate waabwe kasige n'agoberera mangu mangu naffe then tulemerako tulina okutwala obudu nga kukimugutanira mangu mangu muntu kyetegekedde akyetegekera okuva mu kulonda bakunga ate kati kuko tugenze tumaze okulonda baregistra ina mu magombola gonna ene programu endala eri contrary otwalizo ninzaawo tulese tulabitegedde bulungi mu Masaka olwude bavubuka bukyereka enkya okubaako mwe basisinkana mu magombolola mu Masaka omwo nga strategy balina ssebo balaganga candidate talina kyakola ki talina kyakola activity zonna zayimirira tewali kitambula kiri awo aganga candidate omunafu balaga ensonga tuziwandiise nga 5 bo kandidate waabwe bamuleetera mu kibiina ki kakati era bo mu formation yaabwe balaga nti agala kunoonya era bayise nga baga bayise aba DP bayise aba NUP tukuba nnyo ffe obutalowoleza nnyo mu NUP kibadde baagala ennyo kati balabika baagalanga kufoominga kibiina kirala aze DC mwagenda okufunamu faction nga balika nga kyebikanga beesigi ne balukwaga bamu batagenda kuleeta batagenda kwegatta ku ttiimu era ereke maze okugenda ne Museveni yabamuli ati egenda okukola nga bano bakena ebyo nga balabeka ati no bali bwe banaava eri bagenda kudda ludda waanga ekibiina bamaze okukiwamba nga gundi bwe yawamba kino ne balaga abali mu awo akuddawa babikanga balaba nti eno mu NUP tebasobola kuteekinga ova bukulembeze obumu ate balabika balina ekintu kyebafuuma wakati awo ng'abo abagenda okuva mu FDC abava mu DP abatali basanyufu mu NUP bafumirwa ekintu kibali mu kuominga kati era bakiwandiise mu budde osuubira candidate Mpuuga oba Lukwago kakati era bonna babakoonyeeko abantu 3 nga bo bano abavubuka badde bongabola nga boogera Mpuuga ife tubuuza Mpuuga ye leader of opposition tuvalaaka tumulabanga Masaka kulembeza kuba n'omwana ekyamaani ekyannamukaaka naye akyogedde abadde oluvannyuma ne n'agenda kati bo nga balinga abamusuuta tebagaana kumwogerako nsobi z'ayina abavubuka gwe badde nga baliko bo bamumensioninze n'ebbega byayo weesembabule alabika yabadde buliifu kimu ye era mu kwogera kwabateekateeka omuntu oyo bamuzimbye nga ne baba kumugoba ku leader of opposition nga kikalubirira nnyo okumugoba nga bateeseewo embeera byayo evaazo nyo gyabadde akubirako kakati naye olw'okubanga ate oluvannyuma lagazimaga nti bo tebalina candidate naye nga ate bakisosobazizza nga balinga abalaga nti Lukwago Bedwanika Mathias naye nga mubalaba mu Masaka mubadde balaga nga bakulembeza nnyo nki Mpuuga naye nga wali bo tebayogedde linnya naye nga bakigambye nti tumulina ate alina kuva buddu
nsaba kunzirya mu submission ey'okuleeta ekintu ekyani yagireese owa yakitandise yakoze tambo yonna ng'alaga nga bali mu coordination balina ekiweewa assignment nga n'ebitundu nebigabana ye muyo okugamba nti candidate bamuyina olida ava buddu omukaaku ye yagireese ne boogedde ebirala byetaaga okudisikaasingako ne secretariat ekitegeere alaze nti nno pulezidenti agenda ebweru n'abantu beyafiisa abaali badde boogera ku nsonga diplomasi ku international relation yabafiisa tugeze nga bamwanga kivumbi dob opposition edi bwanika naye yatambula nadunga nobyeniri edi mutwe ayogere ku okiwulira ekirani bagamba nti bo international nti bwebeera enjinga ebyobufuzi mu uganda aga nti nno lido abopozisioni bonna bonna babivaako tewali kitambula kakati ati isigadde ku Museveni ne mutabaniwe eno paati y'opposition ya nuupu bagiyitiza nti uprising group ekati awo bali banafuiriza awo ensonga zebogerezo zuula nga ziri genuine naffe tubagamba lwaki temugatta maanyi mwenaggwe muli basajja baganda naye nga begeri nga besijakyalo mwajjanga n'ebijje emujja n'ebijje kadde kusaba ninaku negwe tuzimbe gwe tubaliteko amaanyi ate era mu ngeri weero kati ebyo ebibadde nga bibakanga nga balibikanga bagafa abeera akaitogera amazima tebayisi basanyufu nezizite zetuwerezaako okuteekawo ane mwami lineregesitwa mwami akirizibwa ayogedde naye ayongedde ekkubo ekyo nga katiza kukitabaddeko abibega bwayogedde nayongera okwogera okulaga ebizibu byalina akuba yatuusera etimu tebukapitalize bulungi nalaga nga ng'olutalo olungi era atayagala teye ennyo nnyo kulaga position ye nga bw'ali naye nga bo balaga nga kani bamulina mubaddeyo abantu nga bameka baddeyo ndooza abantu nga 2 nasebe tukaba nga 26 abavubuka twetaaga okudisikasinga ensonga eyo ngenda kunoonya chairman mubaddeyo abavubuka otya mbaddemu abavubuka ab'omu Masaka okusinga erwengo babadde bantu bakulu bani Mutagejja omise Mutagejja omwami wakakofira omuddugavu n'omukyala yafiirwa bbaawe yabeera ennyo nekawanga semogera mpuyitayogera bakagulawundi Naalongo esemba lwavuddeyo omusiraamu ne bega bya ebadde nga 3 kati olunaku olulamba badde kweyo ensonga emu yokka abantu boogedde bingi discussion ebadde nyingi nga storming ebaddewo okululamba luna tuvuddewo ssaawa ndowooza nga 12 ekyegeeza buli muntu bamuwadde obudde ayogere kuba twafunye break ekyemisana banyuma twagereka transport kamitwalo ebirifa abeeno babagambye ani azibawadde emeya naku musana yakoze eki yazituwadde awo mpolampola kakati mukubayita babayise tumanyi oba edikoota ekimanyi nti kiri ku leeva eyo mukubayita babayise babagamba ki atugambye batwaga amanyize naye nagamba nti mwami Kasiri sikyadda mwami Kasiri bwe yagamba tayinza yatugamba twali tumwagala okujja eno nga tubadde tukuyita okujja naawe ye yagamba tajja mu nfuufu yekko era akaayi kati nze mbadde namufiisa ye bwe twakubaga bwe yankubidde ne meeting eggulo ffe ne mwami Akirizi nga tugezaako inga lipooti yaffe y'abaregisitula mba tugende kanagezezaako simu yo oba ki ekyagiremesezza evanyuma bwenkubira fanya ongamba nti no nga nti zijja tubeerewo
tusalawo ne tujja naye nga tebatuwulidde ensonga ki yonna basazeho okugenda kulaba tulabe Kasirye kikyagamba. Kibadde kikulu okumanya ekintu ekyo ne bwe kitambula n'okutegeera baani abakizi eyo okoze kyamaanyi nnyera bwe bali. Kakati ngenda kunoonyaako mu kaseera akatali kawola ngenda kuvuga nzije tusinkane oba Kyotera oba tusinkane Rwanda mbeeko byenkubuulira. Ne secretary bw'anaaba waali tewali mutawaana tubeeko bye yes tubeeko bye tugera kuba kati submission zammwe nga bw'oziwulidde bayinza obutaddamu bayita ekyo kisoboka Honorable Nalubega oluvannyuma lw'okulizitinga oluvannyuma lw'okugaana badde nga bagamba tuddemu tugatteko abantu abalala oba tusooke tusigale ffekka twongeremu okutunuulira. Tetukiremeddeko nnyo nga tetwagala kutuvunvubika kujja kweyongera eno waffe nnaku zino nga twagala tubeeko bitusooka okugera nammwe. Kiyinza okuba nga ffe bayinza okutulaba nga resizitensi bayinza ffe okutwetooloola ne bafuna abaki. Katulinde tulaba ate basobola okuyingira n'akaayi nga tebayiseewo bakimanyi bulungi. Naye kyenjagala okubuuza ekirala tiwabaddeyo omubaka wa paliamenti yenna? Tewabaddeyo n'omu. Bamensonize ku babaka baani be bakonye ku mannya gaabwe? Bamensonize ku Kimuwanga Kivumbi, Fred Bwanika, ne leader of opposition. Mu bibalaga nti no baali nga batambula ku level eyo. Kubanga mbagambye nti nze Ssebuufu nali munenye okugamba nti lwaki sigala ku edikoto wali mu kalulu kali zinde ekibiina president alina nnyo experience ya bufuzi na networking ne mugamba nti kidandala mugamba teweesimba wasigala wali akola omulimu gw'okuzimba nawe mwami mukaaku nemwe nemulemerako nemudduka nemugenda okusimba okakati ani yalibadde akola emirimu egyo saawa eno be baateekayo alabanga abamu batandika butandisi kubizimba mumuzina birala kugamba tekirakoze bulungi olwokuba nti olukiiko mbadde nga alubuusa mu bakagulawo bakurespondinzeemu bakuzeemu mu nsonga zo era baresipondinze n'omuvubuka oli owe Masaka yasoose kujja n'abanga abikuba ebyange kati luba agenza okulaba nga tuyinza okuba nga tuyinza n'okwekalakaza olwokuba mu miitingi kati ye kwe kujja nazza embeera n'ennaku musana n'asoma embeera ate akate tuli ku nuupu tuli ku ABC olaba nga bagenda kudda olukiiko kiterubuuka yagiise ABC naffe oluvannyuma ne tukkakkana ne tutayongera nnyo kuwa nnyo argumenti ABC balikalaawo naye abo ne bawa buli omu abasinga buli adasobola okuwaayo awaddeyo naye nga abavubuka nabo balabyawo nga bakambwemu Nakumusana akitumye ABC Nakumusana akirimu naye nga naye alabika naye era ayina wekyali waliwo ndowooza yamutumye abadde akyogamu nti ye wa nuupu afe wali wa nuupu naye waliwo ensobi we ziri ezitasobola kutuggusa. Nkutegedde bulungi kyamaani ngenda kunoonya ensonga zino tuzoogereko mu buwanvu bwazo mangu ddala nno wiiki eno etandika naye weebale nnyo gira okulikayo Mr. President, kansuwenti obubaka obuwulidde era bukutuuseko bulungi kati nze mbuuza abadde banvumanga ku mutimbagano ne munfuula akagoma ka lubendera nga nzijjayo ensonga zino ziraga public nga muli mu nuupu mukoleraani kubanga temumanyi nze nazaalibwa mu DP nkulidde mu DP anti bibagiddibaga ne nvaayo bana abantu benjogerako mbamanyi nkola ebintu bino basasula sente mujje muvumera omubuye muli baddembe okuvuma sina buzibu naye mbagambye waliwo abantu abalina okufa Uganda oteze ate nga baganda
kubanga bo kibamanyi kubeera mu opposition na kufuna mugande bintu byogeredde banga munvumane mukola buli kyemwagala kubanga babasasula temumanyi kale Butyonga Yesu byagamba nti kirange basonyi wabo tebamanyi kye bakola nange sina buzibu na muntu ninze kyenvuga kujjako Museveni nakweddiza ggwanga lya ffeeri omufunze bwali nga bwiriri sina gwe ngenda kunenya kubanga mukozesebwa baba siba akatambala ku mutwe oba ku maaso nga temulaba kubanga bawa busente menwaniridde struggle gimuliso giraga abantu kyabagirira munda nga munvuma ne bagamba tewali kyakola kubanga balubo namba manyi kati obujulizi buvudde mbagambe sigenda kumenya linnya lya muntu leke yampadde information bulungi nnyo ayogera information buli omu agiwulira bulungi nnyo buli omu agitegeerera bwe badde awo sigenda kulwawo genda ku information endala yandeesa obansooke bubaka bwa Kimenke olususu lw'Ekimenke oba ndowooza nsooke mpe olususu lw'Ekimenke information yalwo ndooke ngende ku information ya Museveni kansubire bakutaaginza ojje na information yono mu ddakiika entono ennyo kansooke ngende ku lususu lw'Ekimenke Alien Scheme ebintu bibadde bingi nnyo sigenda kubyogerako kuba nabyewala naye nabawa saidia ku biki ebadde mu music industry sigenda nako kuddayo eyo naye buno obubaka si bwange era nga lubagambye munda Uganda ali concerned eri music industry n'obulamu bwa muganda waffe Alien Scheme ampadde obubaka buno mbumuwe mubumusalire mwajja buulira naye nga nze nga sinabuzannya yala kuga muganda wange Alien Scheme ba lususu lwa Kimenke oba ddiba lya Kimenke bakutambulirako ba musician oba artist bakutambulirako state ekutambulirako mu ngeri oba endala naye mu bantu boyina okwewala mu bulamu bwo mu music industry wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale nkiddamu mu bantu boyina okwewala wewala omusajja gwe bayita Balamu Balugahale olunaku lw'olusinkana Balamu n'otule mu meeting oba meeting erimu mu kyererezi oba eri mu closed door oba kiki wagenda okuva ensibuko yo ey'okubonaabona oba olunaku lw'olusinkana Mamafiina wagenda okuva olunaku lw'okubonaabona ekirala wewala okugenda nnyo okufuna buli mwaka oleetera microphone akuggyako interview nakyo kyewale bwe bubaka bwange bwengenda okukuwa nga sinnakuwa bubaka buno oba Munnayuganda ali concerned about your life n'embeera ze za bulijjo kamala okusanya obubaka buno bwa Munnayuganda akulumirirwako then nitugende ku information ya Museveni gyenala mugenda kutya Museveni timwefuulidde takyategeera kubanga kiyabala kimubalayo kennyini buno obubaka bwa lususu lwa Kimenke Alien Scheme Muganda ekajjo byose byoti akansobera oli bulungi Mukama Katonda yeebale kukuuma akati nyina ekintu kyenja okukusaba mu muganda wange era kyemmanyi okiraba omuvubuka ono omulaba muvubuka wa ghetto omumanyi era omugoberera y'omu ku bayina ettutumu okuva omwaka guno we gwatandika na guli nga gugwako musicale era y'omu ku bantu asanyusa abaana ab'emyaka gye crowd agipuulinze okugizza ku saidi ye otunulira abayimbi nga Bakenza abaali bakikuba tebakyalina nnyimba kuba Kenzo ne international takyagenda ensonga lwaki nkuleetedde ekifaananyi ky'omuvubuka oyo oba n'okukusaba okuwoninga omuvubuka oyo kubanga owulirizibwa abantu bangi era bw'oyogera ekintu bagamba gundi yayogedde kyo olaba nti ne lisiti gy'owata ey'abantu b'owata bonna baasattira ne Mao n'agyogerako kubanga baali bakiraba nti b'oyogedde bazze bafa wagamba waliwo omuyimbi omunene agenda oggwa oba bagenda kutta mu bayimbi wabula mayinja okufuluma eggwanga ebigambo byasatuleetinze eby'omunvuuvuumu nti okufa kwa Isima kwali kutwala mayinja era ayinza okuba nga abadde anaatera ku kitaba kinnyo wabula mayinja yasimattuse n'agenda bw'otunuulira ebintu bino kale tugambe nti sitanti oba ki basobola ogipanga bwe batyo naye famire y'abakamiliyoni olwedde eriko omusaayi muganda waabwe 47 yafa ebintu ebitategeerekeka
Kamiliyoni natta omuntu. Kamiliyoni okuttako omuntu kyobola nti balamu bamukozesa buli we baagadde. Kati oyo bamusadda mu nkoba. Kitegeeza mu famire y'abamayanja tasobola kujjayo muntu yenna agenda kuyimirira ku sayidi y'abantu. Wabula omuvubuka ono ebikolwa bye ne sigino z'akola ffe ng'abagoberera music n'abalaba ku music w'Abajamaica ayina Abajamaica baafaanagana abatambula n'ebikoosi by'abantu ebibinja ng'abapulezidenti Bobi Wine bwe baakikolanga bwe baalwaniranga ne bakamiliyoni mu siriki. Era omuvubuka ono bw'otunuulira olwaliro bamulaba ku gulawundi waali era ayina eddoboozi. Lwaki nkusaba omuwooninge bambi ndabanga ezandibadde sacrifice okuva mu bayimbi bali oba saddaaka Museveni zayinza okukola mu bayimbi bali abazze bamuliira essente bayinza okukikola omwana ono omuto n'afiira mu kavuyo lwa nsonga oli omuprovokinga. Kati midiya envuga gy'ekivuga eyagala onaddiza oli wabula ono mukuddiza oli oba kibaddewo oba tekibaddeewo oba mu buteegendereza bwe bayinza omutega abantu ne bamulumba. Bwe bamulumba ne bamukola ekintu Spice Diana kye baamukola. Spice Diana omuntu oyo yafiira ku kivulu kye Katonda yamanya asobola obbanga yamutta nga bwe bagamba mbu yamusaddaaka oba nga teyamutta wabula olwaleero ekintu ekyo kyakwasa Spice Diana kyova olaba nti ayimba ne ku bivulu bya Muhoozi naye nze nkimanyi tayimbayo lwakwagala wabula olw'ekikolwa ekyo ekyaliwo oba kyali intentionale oba nonti. Wabula bw'otunuulira ekintu ekyo bwe kyabeeramu mu bayimbi abakazi ye yali asituse nga n'omuyimbi gwe bayitanga omunene Shimba yategeka ekivulu n'amukuba. Kitegeeza Spice yali yeetaagibwa in terms of number. Kati omuvubuka ono gwe kiri bw'omulaba in terms of number zaamuyaziina bamunoonya we bamuteera mu ssaga emutwaze wa Muhoozi forcefully nga bw'olaba bagula bite bandi bane bwe bazze babakola. Kati yeetaaga omuwoningemu ategeere lwa nsonga ndaba nga kyekintu kye bamupangira ate era basobola omulya mu kumulya nga baagala okuteekawo obukwakkulizo obuyoola abaana b'omuggeto mwonna kuba bamanyi Kyagulanyi mwayina abantu byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono. Byebintu byendaba bye baagala okukola omuvubuka ono. Nga bwe baasika Spice bajja mutega ssaga oba ku bivulu by'oba ategese oba agenda okuyimba wabeewo akavuvuŋŋa n'akamulumba wabeewo omuntu gavumenti gwe yettira kubanga bw'otunuulira ebintu bino bwe baalwanidde wano bapalaso bye yamukoledde bye yamukoledde ne poliisi yabaddewo kiki ekyabadde kireeseza poliisi eyo ono kubaako kavuvuŋŋano kaakola bw'akola akavuvuŋŋano poliisi kyabadde tekigigaana kuba masasi 8 awo ne bakusuula abantu nga 5 ku ttaka. Either ne bamubaninga okuyimba ng'ekimujjayo kimusaza kumuzza mu mikono gy'ababbalamu kuba kakati bakuŋŋaanya buli muyimbi whereby 2026 senga tutuuka nga Katonda tatuyambye bantu kusituka kujjako Museveni kufa nakyo death baagala nga abayimbi bonna babalina mu nkwabwa ovuwiiki bategedde Muhoozi bw'atambula tasobola kubeerako waalaze ne bagamba Muhoozi ajja abantu ne bajja kale kitegeeza ki bagenda tandika kitegekera mu festivals mu bivulu ng'abayimbi nga bwewalaba bwe baali eri ku booda e Rwanda kati nga bakitegeka bwe batyo nga abayimbi bajja ne bayimba kakati after in the process baleetengamu Muhoozi ayogererengako mu bantu bagambe yakubye olukuŋŋaana lw'abantu bwe ndabamu beera bulungi kubanga lwaki gamba ebigambo bino olaba abantu abo batta rediyo eyali amanyikiddwa ensi yonna naye nga rediyo kyaviikayo ne kigamba nti ebyamusa byalimu engabana ya ssente bye baabasuubiza bwe kiva ku ekyo yagaana ddiru y'okuddamu okukolera gavumenti ne bamutta omuvubuka gwe baakwata mu kutta rediyo wali ozzeemu omulabako mu kkooti naye nga olina vidiyo gye wakolako kuno otugamba balamu oba ne bikuulu baaliko mu lukwe lw'okumanya okufa kw'omuvubuka oyo kwekitegedde naye muvubuka gwe bakwata mu kutta kwa rediyo yali azzeemu okulabikako taddangamu wali olabyeko kkooti ng'etudde nga bawozesa tekiddangamu lwaki Kamiliyoni oba wizo yali ayimba naye teri yali agenze mu kkooti kuseekinga justice eyo family bagiina why nti nneera omuvubuka oyo yennyini aprovokinga ono omulenzi omusajja watu atalina na busente bwe yakoze mu music era ava mu bamayanja family eri family bagikwata bagiina kati bagikozesa okitegere kati omuvubuka ono asobola okukolebwako obulabe obupange
either naafa oba naasibwa. Kakati ng'ekigendererwa basindika sigino mu bayimbi bonna nti bw'ogaana okukola naffe, era abayimbi bonna ky'obumanya nti kati abamu babatuuke nga bapaga bw'ogaana okukola naffe kino kikutuukako nga bw'olaba gundi ne gundi ate ogenda kubaloopa wazobunaawo. So omuvubuka ono yeetaaga mu ngabo z'oyamba abantu abalala mu bitongole eby'enjawulo, yeetaagamu okuwabbwa kuba bagamba embuulirire tefa yonna, kati ebisigadde n'abikolanga ye, naye ndaba nga banaatera omusuna. Ebyo bigambo si byange, bigambo bya munnayuganda ayagaliza ensi emirembe, nayagaliza ddiba lya Kimenke okubeera nti musajja akola emirimu gye ate nga mulamu bulungi. Ebyange biba bitono. Nga nfundikira ebigo by'omwami byayogedde, waliwo abantu abayita ab'ekitalo mu Uganda olw'okuba babasinyaako okubeera nti presidential advisor mu kaseera akaali ak'akatuubagiro ng'azina n'ow'enkofu. Abantu bano bali basatu. Kuliko omukulu gwe bayita Buchaman Makabugembe, Buchaman Makabugembe. Kuliko Catherine Kusasira ne mukyala gwe mumanyinga Fulufiga gwe bayita Nakangu, bantu basatu bano. Lwaki Museveni yawa abantu bano yabakombyako? Yakimanya nti yatuuka ekiseera ng'ayagala ghetto, ate nga ghetto yesibukamu abayimbi, ate nga abayimbi bawulirizibwa. Ate nga olwedde abantu bano baali balaze sayidi, nayagala abasike abakookonye. Ne mu kubakokonye saazi bamaze ebbanga tebamulaba. Ntegezeddwako ku sources zange ez'enjawulo nti abo contracts abwe zonna zaggwako dda, akalulu olwaggwa, tebakyalina ndagaano yonna neyo seeri. Y'ensonga lwaki tebasobola kumulaba. Era olina ngamba bambuliza ekibuuzo kimu. Ku bo abasatu okuli Makabugembe, Buchaman, Nakangu, Fulufiga ne Catherine Kusasira, mwali mutuddeko mu conference yonna oba mu lukungaana lwonna oba mu closed door meeting ey'aba presidential advisors bonna abeegattira mu kuwa Museveni amagezi, baaliyo bayiseeko ne mutuulako bonna ne mukola ripooti yawamu nga mugenda kuwabula mukama wammwe? Oba mu abasatu mwali kuliko yali akoze ripooti n'agiweereza n'etuuka ewa Yoseeri? Oba mu abasatu mwali mukuŋŋaanyeko ne mukola ripooti ne mugituusa ne mugiweereza ewa Yoseeri? Kati bangaye bategeeza bwe mmanga temutuulangako mu kabinja k'abadivaiza ne mutuula ne muwa drafting ekintu kino mukiweza Yoseeri akidiscussingako ku lw'obulungi lwa gavumenti ye. Yali abeetaagira wali mu kaseera kali nga gamubugumye, kiringa bw'ono ogamba nti omuntu ali mu loogi. I'm sorry to use this example. Omusajja ali mu loogi n'agiyingira n'atuuka munda, omuntu gwe yagenze n'amugamba munne bate wali kagali mpita wate wali mulimu gugenda kukolebwa. Wallahi omusajja oyo basobola omuguza gali mpita wa kakadde ka ssente ow'emitwalo 10 nenga gali mpita ya nusu ebikulu 10 basobola ogimuguza. Kati ne Yesu yali mu kaseera ako ng'ayagala abantu abagenda counter attack nga Kyagulanyi, yasobola okufuna abantu bano n'abasinya ku katono ne bafuna obwagazi ne bagenda. Ye Lwambala ekizibu kye mbawadde example si nnungi naye nga mbadde njagadde gibalaga bwetyo ku kintu ekyo. Mbagambye nti mwe abasatu bwe kuba kuliko yali atudde mu meeting y'abadivaiza bonna oba mu conference ne muteesako kimugenda okukolera kyemukola okukolera Museveni, bwe mba temugituulangamu temuddamu kujja mu public nti muli ba presidential advisor babagobadda contract yaggwa dda. Contract yaggwa etya? Contract yaggwa ensonga nti yali abeetaagira ali mu kaseera akazigizi nga mmwe muyinza okuŋŋanya ku bantu. Nekuwa ekyokulabirako nti omubaga mugenze muloogi n'omukyalo, omukyalo naga nti tewali kazannyo nga tewali kagali mpitawa. Wallahi omusajja asobola okufuluma mu loogi n'abuuza owa loogi nfuna akagali mpitawa, naye bamuga emitwalo 10 asobola okugula gali mpitawa ku mitwalo 10 kubanga aba ali ku pressure. Mukimanyi bulungi nnyo. Kati ne Museveni bw'atyo bwe yali ng'abeetaaga naye Lwambala kati temuddamu kutawaanya bantu. Awo tuvuddewo bulungi nnyo. Kati kansubire nti Yoseeri otuuse bulungi nnyo. Yoseeri gyebaleko kansubire ensoogiraba speed kwetambulira. Okali adda kaddadda nga bwegga nti envunyo ogirira mu katiko neekulina bukofi neyo neekubwebwena. Oli ebigere bikutuuyana, wenna amaaso gakutwakadde, puresha ekuli bubi, olaba ensi gyegenda totegeerayo, ate ng'otandise n'okwekyangira ku bantu abaakuleta mu buyinza. Naye nze ŋŋamba ojja kuba bulungi tofaayo mukulu. N'abaasooka mu gavumenti eyo baali bwe batyo, ate nno bali nno
bali abantu baagala kunigwa abantu bakukoye kubanga Windows zai katasobola kwerowoleza bakulowoleza bulowoleza ate muli basajja basiru nnyo to the extent temusobola kumanya kiki kyamu kijjala kikigenda kubeerawo. Lwaki nkugamba bwentyo? Ku bintu bigenda maaso mu Uganda wandibadde tokyalina wadde olukusa oluyimiriza ekigere kyo wadde ogusaati ko wadde empalata yo mu public nti oyogera n'abantu no. Ekisookera ddala buli lwosiikuula amazzi gye gava kitegeeza togenda kufuna amazzi mateefu. Buli lwosiikuula amazzi gye gava togenda kufuna amazzi mateefu. Wasiikuula osiikudde osimye ettosi olitadde wennyini woyina okujja amazzi amateefu. Abaganda bakuleta mu buyinza ng'okozesa akabinja k'Abanyarwanda 27 abaganda bakulwa n'otone balutuusa. Ossa abaganda obajje ku mataka abaana baabwe tebasoma tebalina mirimu bawanganguse bagenze mu diaspora bali mu Middle East babonaabona abala bagudde eddalu bayise Windows kubanga bataddeko pressure ey'okwagala obbasaanyaawo. Naye kino nkikugamba olwaleero bannayuganda kiti kya muwogo gy'okikasuka gye kibalira oba gye kidda n'ebibimba. Omuganda mazzi ga luzzi oba mazzi ga mugga gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Ekyo yakisobola okubeerawo nga bwe tuli mu kyeya kino naye ate enkuba bw'etonnya amazzi ago tegeerabira mikwesoso galina kuyita bwe tugamba nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde. Oyinawo basajja mu Baganda abayita abagezigezi bakuvunda ebigawo bino oyinza okubisikwa ku Luganda lwenkugamba nga tolumanyi lwenjagala otegeere. Tutandise information ekkwatako. Nga bwe kugambye nti Uganda ne Buganda lwazi ate Uganda Baganda mazzi oba nyanja. Nyanja tejjula. Yoseri oli ku Lake Victoria osenako ekikopo ky'amazzi oyuwa. Njala kubuuza. Gwe bukyanga olaba Uganda mugifudde akatogo. Entobazi muzisaaye mutadde mu fakitole enkuba etonnya mutadde sewage buli kimu amazzi agaddugala gonna gayingira Lake Victoria. Walolabyeko Lake Victoria ngerimu amazzi aga brown oba amaddugavu oba amakyafu no. Oyo gwe bayita Omuganda. Ogenda munyigiriza, ogenda mutta, ogenda mugoba ku ttaka, ogenda kukola ki naye ojja kumaliriza omuleseewo. Ate Omuganda tasonyiwa, Omuganda anyiiga asiba obusungu ne bwana abaana kukola ekizibu takulaga nti agenda kikola gwe bayita Omuganda. Kati njala tegeeza abantu banna Uganda nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Yoseri akoze ebikolobero ku Baganda, Yoseri akoze ebikolobero ku Bannayuganda naye mwana wattu atuyambye buyambi mukkirize muwulirize bulungi nnyo wano we tulaga. Kanzo soke nduva ku ntono ndyoke ndubaddire gye lulina okufundiikirira. Lutya. Nsibamba gamba nti bwogende bulyambwa bwe po naawe olyambwa. Bwogende bulyambwa olyambwa. Ekivundulwa nti bwogende wantu nga siwe wamwe kyosangawo kyonna kyolya ate era oyiga obulombolombo n'ennono ku biki by'owoosanzeewo. Ompulira bulungi nnyo Yoseri kyamulema okuyiga yayagala kutta basanze mu kitundu ekyo kyali mu kukola. Nkiddamu eggwanga Buganda n'Abaganda abali mu Buganda bantu baaniriza ate bantu babeera n'abantu bantu b'abantu. Obuzibu bwange tebuli ku muntu gwe bayita Munyarwanda. Obuzibu bwange buli ku kabinja ka Yoseri ak'abatuusi abajja okusaanyawo eggwanga Uganda so si buli Munyarwanda. Ebyafaayo bisoma biti nti Abanyarwanda baatandika okuyingira mu Uganda mu 1800 oba 1800 mu nnamba entono ennyo olw'ebizibu ebyagana Wanyindo okweggala ebyali mu nsi yaabwe n'okutambula okw'Abagaddugala abaatambula okuva eno Kirira yambuka ne basibira gye basibidde batandika okujja mu Buganda oba mu Uganda mu 1800 okujja mu Uganda okutuukira ddala mu 1959 ne bajja era ebizibu nga byali bibeera. Naye Yoseri tibahabula otabasira omutano wa kale kyensire tamezeze n'ensanga bisibe na nyirika buyonje etambula olw'okuba nti yayina ekyama kye kikusike yakozesa akabinja kak'Abanyarwanda 27 okuba nti batandika olutalo ate Abaganda bamuyambako okuwangula olutalo luno bennyini n'ab'ekitenda kati baakyatta. Yoseri yamanya nti ebikola byakoze obudde bujja kudda ate asasulire ebyo bye yakola.
wano tugambira ati Daudi debudongo obudde butuuse owulira nti Daudi debudongo obudde butuuse okalya ddakadda yessaawa Museveni kyonna kiyabala kimuddidde mpuddiza bulungi nnyo Yoseri bwagenda mu nsiko okusagula n'asagula ensolo n'agikwata bulungi nnyo ku mboobo yatandikirawo enteekateeka yinda muteeka yamanya nti Abaganda bano tajja beesiga kubanga Omuganda asirika alinga Salambu ali ansenke bulali tunudde ligoloza terira bakumbe likula bulungi nnyo era bwatu n'atandika obbacunya yatandikirawo mbagirawo mu 1986 okuleeta Abanyarwanda nga abajja Burundi nga bajja e Rwanda ne Kongo nga bayingiza Uganda mumpulirize bulungi nnyo wano mbagambye byaffe biraga nti okutandika mu 1900 saaliwo jjajja wange yaliwo ow'omukaaga okutukira 1959 olwo jjajja wange Katoogo n'akyama muwanga yaliwo wano mu 1994 naye kennyini ntegeera Yoseri yatandikirawo enteekateeka y'okuleeta Abanyarwanda nga Abanyarwanda abalagenda bakozesa biki mumpulirize bulungi nnyo yamanya nti abaali balowooza nti munnankyukakyuka yalina ebigendererwa eby'okutwala eggwanga lino ng'akozesa Abanyarwanda bajje Rwanda bayingiza Uganda kye tuyita occupation oba kye tuyita occupying naye teyamanya nti bw'okola ekintu ebiseera ebimu ate kimala ne kikuddira oba ne kikukyukira teyamanya bwe mugambire nti Yoseri Abaganda oba Obuganda mazzi oba Obuganda nnyanja ne bw'ogiteekamu kakikya tejjula era esigala amazzi meeru n'ekyeya ne bwe kijja Nalubale Tessengo kaasigala gwe bayita Omuganda kati kavudde kwanjula katandise tubadde tulwana Yoseri okuyingiza Abanyarwanda tulwana Yoseri okugaba endagamuntu tulwana Yoseri okugula nini numbers obadde omanyi lwaki Yoseri yagulanga nini numbers mu kulonda kwonna okubaddewo kuno nga ne muffe kennyini mu national platform mwalimu enkweze nga zina underground network nga zisiba nini number kumbe zaali zikolera Yoseri nga temumanyi ne tukirwanako era ne banvuma lumbuye ayuza struggle ne bagamba nini number ebeera personal ate bw'ogiwa kiba kitegeeza ogenda girondesa ne banvuma tajjaako network atategana eno information teri agina ngenda jiba wamujulire bulu tojjaako network Museveni wumuze ngalabiyo gabo n'obusajja obukalisa bulime kudda mu network njagala kwabya Museveni yekulidde akabazzi kugulu enteekateeka namutayikazi yali alina zimufuukidde ekizibu kubanga ziganya okukola nga bwe yali azipulaninga ekisooka yakimanya bulungi nnyo bw'osomba Omunyarwanda najja mu Uganda n'atekinga over kitegeeza gye bunaatuukira emyaka gy'alimu nga mutabani wazze ajja kweyambisa ennamba y'Abanyarwanda enkumulitu bye yaleeta mu Buganda ne mu Uganda basobole omuyamba ku byobufuzi bye gamba omuli okulonda okutwala amataka n'okusaanyawo bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda era mu kino yakikola ng'asinziira okulumya okwawula okuggyamu n'okunyigiriza ng'akozesa method zino oba enteekateeka zino wammanga wulira yasooka n'ateekawo kye tuyita intermarriage yakireeta intentional oba yakireeta nga kigendererwa abakazi Abanyarwanda okuba nti bawasibwa bannayuganda naddala Abaganda mu Buganda kye tuyita intermarriage okwewasaamu n'ayagala kimukolere era Yoseri yalowooza nti kigenda tajjaako network agireke bambi Yoseri girekeko tojjaako network njagiddamu ne ku Sande basabo ne bannyamu oba ladies and gentlemen njagala bategeeza okusinziira ku sources zenfunye enteekateeka ya Museveni eya intermarriage okuba nti atekinga over Buganda nfu bwe fufulu yamufiirira kyagaana okwata nga bwe yali ayagala kiki ekyaviiriddeko intermarriage eni Uganda okukwata obulungi kiri bwe kiti abantu bano bo nga bo beesosola omutwa takwatagana Muhutu Omuhutu takwatagana na Mutuusi kati ye Museveni bw'aba asomba bonna tayawulamu n'aleeta naye ate abantu bano bwe batuuka batuuse mu Uganda basooka Museveni n'abakwasa ettaka n'abawa ensimbi n'abawa n'emmundu nga bawadde task oba ebyokukola mu Buganda wano tuzze ku nsengwira giwamba tutwale amataka tutte bannyiniyo tubakendeze mu nnamba ffe tusobole okweddiza ensi eno
era buli omu bamugamba ekintu ekyo ng'agenda kikola perfectly. N'asooka n'abateeka mu system gye tuyita intermarriage n'alowooza egenda mukolera. Intermarriage njala bategeeza ke kakodi akamu akaagaana okukola mu system ya Museveni. Document zendabye nga bamuwa report nti ebintu bigaanye okukola. Haleluya ennene nnyo intermarriage yagaanye okukola. Ngenda babule lwaki egaanye okukola. Yayagala akozese dominance ey'abasajja be yaleeta batekinge over economy kigaanye okukola. Asqueezinze bannayuganda ba investors n'abasuula ne bava mu business abala n'abatta n'abateeka mu mabanja ga banka n'ababijjiko omusolo bagiveemu. Lwaki yabadde n'obukadde 10 n'alemererwa business addayo n'akozesa emitwalo 2 n'asigala nga waali n'asurvivinga. Yoseri yayagala akozese dominance ey'abantu be yaleeta agiteeke mu SFC, agiteeke mu police, agiteeke mu military, agiteeke mu prison, agiteeke ne mu intelligence. N'akulyetinga SFC ng'erimu Banyarwanda bokka. N'akulyetinga CMY, Chieftains of the Military Intelligence, nga 70% erimu Banyarwanda. N'akulyetinga ESO 90% erimu Banyarwanda. N'alyoka kulyetingira ISO eno gye bayita buli wendi nkufuna n'ateeka buli kasasiro. ISO omala okuterera mu ggwanga buli wamu n'atandika okupiikingamu Abaganda, Abakiga, Abanyankole, Abanyolo, Abatooro, Abalugwala n'atandika obbakasuka ebweru n'ayingizamu Abanyarwanda be. Akabinja kali. Naye ladies and gentlemen njala bategeeza bino byonna bigaanye okukola. Era pressure emuli maawa. Era kansubire Yesu eriwulya bulungi nnyo. Kiki ekiganye ebintu bino byonna okukola kiri bwe kiti. Yoseri yajja n'ayimirira busimbaalaala nga Kaamugye ayimirira ku malaalo gy'obeera nti wansi eyo tekwaliko muntu ategeera. N'akangabala n'agamba ndaba boogera nti Abaganda muli bangi naye sirowooza nti mukimanyi nti enamba esinga ey'Abaganda bonna Banyarwanda bali mu miliyoni nga 10+. Ye mentalite ye eyente kawo mentalite yalowooza nti kye yakola kikyali mu system kitambula teyamanya nti report egenda kuvaayo. Report yavuddeyo ng'esoma byonna byenjogeddeko byonna bifuwe fufulu byagaana okukola. Kiki ekyaviirako ebintu bino okugaana okukola? Abali wano munanjulira omusajja n'omukazi gwe bayita Omuganda ng'oggyeko ekintu kimu ekitutawanya kye bayita enkwe ate nga si buli muntu nti azirina. Omuganda ye muntu gw'osobola okusinkana from nowhere ne mubondinga n'akubeererawo ne mufuuka ba Luganda ne mwogerera emboozi ezaawa n'ezaawa n'akuyigiriza okukola n'akuyigiriza okusaka n'akuyigiriza okulya n'akuyigiriza ne buli kimu n'akugamba nti batolina busobozi nawali zimbawo gwe bayita Omuganda. Akuyigiriza kalicha ye n'akuwa n'amannya n'akubulya buli kimu ky'olina okwagala okumanya. Bayina omutima omuggufu. Yoseri teyasooka kubala kintu ekyo. Munnange ng'asomba Abanyarwanda okuva mu 1996 n'abayingiza. Jjukira eri abajja mu 1800 n'abajja mu 1959. Abo bo ne basisira bulungi nnyo tosobola bbaga bintu byakudda waabwe. Kati Yoseri teyamanya nti bw'aleeta abantu bano bayina total differences ezaawo okuva ewaabwe. Wano basosolebwa. 2 buli omu yeekengera munne. 3 buli omu tayagala munne. 4 tebalina ddembe mu nsi gye bajaba bajja. Batuuka mu Buganda gye bagambye okutta okusaanyaawo n'okukola buli kimu nga basajja battu ne bakazi battu bali innocent tebalina kye bamanyi. Baayaliriza buli kintu kyonna ne bakituuza. 1 baayiga Oluganda bazadde mbaana Abaganda babazaddemu basomye bonna bayize empisa obulombolombo n'ennono gye bugenza okuzibira ng'Abanyarwanda bonna Museveni be yaleeta bonna basaanukidde mu Baganda. Basaanukidde mu Baganda babanoonya tebabalaba. Babuze mission zigaanye
yoseri kuliko report wajifunyi era mu discussing ko zonna system za mweziga muga kino kyajja kitate twakibala byonna omuganda akugambye nyanja enkuba ne bwetonya nerete ebisooto amazzi gasigala meeru tegavaawo njagala ali kuno mbuulire omwana nga musoga nga muganda yamuzana namukuza omukazi empisa ze ziba za njawulo nnyo kabere mu luwala kabere mu nyolo kabere mu tolo nga yazalibwa omukazi muganda oba yazalibwa omusajja muganda empisa ze embeera ze ez'obuntu zibeera totally different ku z'abantu abalala kati Museveni kyataabala kigenti wandikola ekintu okulumya omuntu ndowozika ng'oyambye muyambe ekkiriza abanyawulanda bonna be yaleeta badizolovinga bonna ani abadizolovinga humbleness kindness ne welcoming gye tulina abaganda abasajja bagamba nti abantu betulimu wano batwagala tu bali innocent tebatulinaako buzibu ate tubazadde mbatuzaddemu tulinga bo twafuuka baganda tetukyali mu ntalo za Museveni ejjukira ono yayimirira kadala n'agamba nti n'oli munne omukubi wa Kasabbuuni yagamba nti bali miliyoni 12 omukubi wa Kasabbuuni yagamba bali miliyoni 12 zadizolovinga bepu zonna teziyiwo kino lwaki bakitegeera bakola report bakola report eno okusinzira ku biki ebyagwako mu kalulu Museveni bwe yaleeta abanyarwanda bano yabawa orders na buli kimu naye unfortunately buli kimu kyagaana abasajja be yaleeta bafuuka baganda abafuuka basoga abafuuka kino kyazize kitya report eno yali balete fuluma naye Kyagulanyi webale report yafulumye ng'esinzira ku kaluka n'akawedde Museveni yali amanyi nti alina obululu miliyoni 8 ezeekutte okusinzira ku munyarwanda gwe yayingiza mu Uganda okumala emyaka gino kuba 1996 ne bakyayingiza olubadde afunira endagamuntu nga n'abala babatekeyo nembu kyagenza okukakkananga buli muntu yenna gwe baleeta ya dissolving afuka muganda balonda Kyagulanyi tebakyasobola bafulumya tebakyasobola bazzaayo kubanga ekintu kyayiika babagambye ffe tetulina budde tetudda gye twava bano abantu bano batwagala tetulina buzibu nabo era tetugenda batta yensonga lwaki Museveni yeeterawo iso Semwai ne iso ng'ebitongole ebirina okukola omulimu singa mission ye underground ebeera emereddwa kyova aliwo drone eziwamba abakuba abantu amasasi ategeka ambushi afulumya amajene bagatta kati ebintu bino abikola manually naye scientifically kyeyategeka kyagaana kyova gati wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza wayingiza abasajja bo n'abakazi bo nga mulina mission ekoze eki eganye badizolovinga oyo gwe bayita omuganda naawe kennyini nkujjukiza wajja ng'oli bujje mwankole ne bakugoba n'ennyoko n'omugugu gwammwe kana akagugu kamutambula nako wasibira mu Buganda ne bakuwa obudamu ne bakuliisa ne bakwambaza ne bakusupportinga era bwagenda mu siko twandika ebyobufuzi wabitandika n'abasajja baganda n'owangula abasajja baganda bakuyikiriza international politics ne international relations ne bakuyigiza bakukuuma paka wootuusa olwaliro n'ogenda ng'oba tampolampola naye era kikulemye okuyiga sitiri okyatta kati ositusa otambula ng'okira yiminga mbozza mu enale mwegenda kunoonya buwagizi mu Buganda mukulu doktorini y'okutta gye wayigiriza omwana gw'osoma nti agenda kusikira wamuyigiriza mbi kibanga omuzadde okukunamira omwana Museveni wakunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo nkidda Museveni wajjamu empale technically n'okunamira muhoozi n'omulagamba kugunyo ebisiraani byalina nobody can love that boy one gwe father oyina doctrine y'obukyayi notta abantu abakolera
n'okwata ekiwowongole n'okibikulira amakugu n'okikunamira n'okiwa doctrine y'okutta n'okuwamba singa wali otegeera ng'olimu empeka emera wandibadde tokwata mwana omuteeka mu magye muwa doctrine na buyinza bwakutta nga wali oyagala ayikusikire era ensi emwagale. It was a big huge mistake. Wakunamira omwana wo n'omusikiza obukyayi abantu bamulaze essaawa zino. Gendo osanga Omunyarwanda yagenda n'atula mu Ankole mu 1900 ng'akyasobola okuga nti Munyarwanda. It is impossible, tekisoboka. Yasinga n'okumanya Obwakabaka bwa Ankole engeri gye butambulamu kubanga bwagala. Gendo singa n'Omunyarwanda eyajja mu 1905 nga tonna bateeka kuleta bana babwaleeta omugambe kubanga basinga okumanya Oluganda bamanya ebikocho bamanya Obwakabaka asinga n'okwagala Obwakabaka. Gendo omugendo buno obuyayi bwo woleeta mu Buganda okutta Abaganda nkugamba eno wakola nsobi walinya yeetokota kati challenge ogitegedde bulungi nnyo ne bw'onoosomba bano b'osomba buli lunaku n'obayingiza the moment nti obateeka mu Buganda bagenda ku dissolvinga Abaganda mataka sitoka teka mu nyibo tyu one tobale the only way wali oyino okukola kye tuyita cleansing n'osanya Abaganda bonna n'olokoleta abantu mu bateekamu nga basanga ekintu kikalu naye wonooleta Abanyarwanda 100 n'obateeka ewantu ne basanga Abaganda basatu bwe bati bagenda kusumulula buli kyonna bali kye bazze nakyo babateekemu doctrine yaabwe ey'empisa obulombolombo n'okutegeera n'embira y'ekintu togenda sigaza kintu. Togenda sigaza kintu kati gwe kiwakola nze nsombe n'osomba naye nga gy'oleta tumanyiyo nkuddamu. Genda osanga omwana azaliddwe omukazi Omuganda engeri gye yeeyisaamu. Genda osanga omwana azaliddwe omusajja Omuganda engeri gye yeeyisaamu wadde amuzadde mu ggwanga ddala nnyo babeera totally different. Ekyo kyotamanya gwe waleeta bantu bo nga tumanyi kigenda kuzu kati kino kyakulaze tolina kyolina. Ladies and gentlemen, pressure eri ku Museveni bwadde mwasa atambule Buganda bafuna akalulu si lwakuba nti bamukuba akalulu super wa abantu byaleeta bonna baabula nga high school mu Masano kabwe baabula ekyababuza Muganda yababuza n'ababuulira ki ekyokukola obulombolombo n'ennono ne beegatta lumu badwe papa ne babula kati tosobola muyita Munyarwanda musimanyi kiki yenna Musisi yenna Ntongo yenna Mutuli yenna Mukasa yaani baabulira ddala. Jjukira balina history egambe waabwe babasosola babatta tebalina buli kimu bw'atuuka eno n'atuuka mu embeera ey'obantu community mukwasaganyiza wamu abaana basoma wamu tebeesosola musimanyi gwani simanyi lwanyindo mpanvu simanyi gwolina amakudde simanyi gwolina omuntu omunene simanyi tebiriwo wano buli omu tukutwalanga bwe tulina okukutwala kasito wange oli kaddugala kati Museveni ekyo wakimanyako munnange kubanga bw'oyinza okuba olina essimu ya Katonda nga omukubiranga olina puroguramu ezizo. Katonda musajja muzibu nnyo tebakola naye puroguramu gwe ekyo tewakimanya kati otegedde nti omuntu abeera muntu Katonda abeera kugobera ne programu zo nyingi naye ne Katonda abeera programu ze. Kati gwe kyunya Omuganda naye nga atokyamuleetamu abantu bo tugenda basomesa doctrine yaffe tubakyusa obwo nga bwe tukikoze lipooti baje kuwadde ojja kuswala nako era oswadde n'akawuttaako nkiddamu tugenda basomesa newankubadde temubulamu mpulunguse nti tulina kyazikola naye oswadde n'akawuttaako ng'oggyeko bali abalina emitima emikyafu abaakabinjako abasigadde bakazi battu tebaagala na kumanya kye bayita Museveni kubanga bakimanyi ogenda bakulirako abazzi kugulu. Kati munnange okyasomba kati naku baleetera mu Costa ne buli atuuka kabeere kayunga gendo gatuuka babuuze tebabimanyi mission zo bazivaamu naye ero doctrine gy'ogenda okuleeta kati era kyobulaba batandika gabanga ndanga muntu nini namba bazigula buli kimu baali balina kye bapulaninga nga bakizimba ekino ekyo bulati yali n'abantu bangi ng'amanyi nti akalulu agenda kuyola kayole already alina numbers
enamba azagamba fetuli bantu bande tunajja tuliya Museveni tetubimanyi nsima mubaleetedda wano bamukuba omwenda tugenze mu maaso dakika ziri mmeka sikeze dakika 5 okuva olwo Museveni okutuuka kati yeebuuza kiki ekyatuuka ku kakodyo ke lyakozesezza bonna obuganye so nga ate ekikulu agenza okumala kisoma bulungi nti abantu bano bwe bateeka mu Buganda yabateeka mu bantu bakyamu abangwa okukyusa obulungu bw'abantu kubanga babasomesa Oluganda basoma n'abaana baabwe babazaddemu nga n'empisa gye bayisaamu ya kintu etali ya kusosola agenza okiggukamu nga bambi lwayaba tweyongedde mu maaso kati ennaku zino omusajja ono baali bakola database yaabwe ngera bw'ava nakinnambuka nti Abaganda tebali waliwo Banyarwanda database eno bagenza ogitunulamu ng'ekituufu balina biba byanswa nga bwe yatugamba nti yatuubwa Kabaka biba byanswa nga miliyoni 8 tebakyazira bakozi abula dda naye ng'ate mweziri zisiise kino kyamweyolekera mu Buganda kyagulamu baakalulu n'enkoona n'enywa n'atuuka n'omugaana okujja mu Kampala ne mu Kampala n'entebe okukubayo campaign naye ng'ate gy'ataatuuka gye baamukubira ddala ne tugenda mu maserengeta ga Uganda gy'agamba gye bamuzaala gy'atazaalibwangako ate eyo yo teyabaganya kulonda kuba baali bamwesunze omukuba n'enkoona enywe obulu babuleeta butiikinge era nga buli agezaako ga nti alonda bagenda mukuba emiggo egimwosa omuliro eyo naye n'akimanya nti naye ali kafu yasigala luddawa bwe yagenda mu magye ekyali kitokota si kisaanikire nga n'abakulu bennyini mu magye bagamba baana mukole kyemwagala ebisigadde Katonda yanaamanya kyokkola ne Museveni yakwata omusajja Simon Byabashaija n'amuteeka emundu ku mutwe ng'amulima bagamba soma byebatakuwandiikidde ojja kutegeera omuliro agenda okyetolooza nti okwetoola Uganda yonna Museveni nga tugenda mu kalulu yaggala booda zonna ng'akimanyi nti abasajja n'abakazi abamu batidde bayinza okudduka okudda e Rwanda booda ne baziggala eyo babagamba sima Uganda erina olutanda Rwanda wa ono yali aggala booda ng'asuubira nti abantu bagenda kumuddukako bonna basale baddeyo gye baava kumbe bano nabo lwakitegera baga akatusigale wano tukole bye tulina okukola mpaka nga ensi eteredde nakati era bamulinze kati weewuunye otta abantu ogoba abantu ku mataka abaana baganda obatta obakyunyiza naye ng'ate ogamba nti onoonya bululu kyekitegeeza kyeggamba nti ggwe okuyiga temuyigirako ddala kubanga obusiru mwanyonka buyonke abantu byaleeta bamwekyusirizza era bwe twogerera tamanyi butya bwagenda kikola kale wenkugambira nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ndowooza Museveni okitegedde nti buli kyopulaninga ne Katonda bapulaninga nze nange mu nkola yange wano nga ntandika obukulembeze wano wendi nina ekintu ekyanzijira mu bwongo neŋŋamba abantu twalimu abantu nga 8 nga twakajja tuli abantu nga 10 ffekka baasooka wano nembaga tujja kweyongerako mu bungi naye tulina okuteekawo akakiiko ne system nti buli muntu ajja wano asanga wateredde bulungi nnyo ng'asobola okweyagalirawo ne wabaawo obuzibu tusobola obusolovinga ne tukkiriziganya abaliwo ffenna ne tutandika akakiiko kenakulembera ebisanja 2 n'emmala n'empaayo obuyinza nakatira kikyatambula wanteri muna Uganda afiirawo n'asigala wano fiira obukyajja muno baguze bakusonera ssente katasa of mid mikwano gye betwatesa ekintu kino naye mu kintu kye nakolanga na making sure nti nani Baganda are very comfortable in my leadership okubira mu society na making sure nti abantu abatali Baganda nenga bava Uganda bonna babera mo comfortable mu community y'abana Uganda bonna we basangwa bali era kibadde successful nakati kikyatambula the moment you're holding a passport ya Uganda nguli mu ggwanga lya Uturuki oba wazejjo wazedde kasitawulira tuwafunye ekizibu the whole community bagazaringa ne tukuyamba nova mu kizibu ofudde ntukuze e Kampala kati Museveni kyatamanyi nti ffe twaniriza buli muntu yenna gy'ava ne gy'asiisira tukuyamba tetwagala kumanya kiki kufaako ggwanga gy'ova yensonga lwaki buli muntu asobola okujja mu Buganda n'agula mu pulo teyakubuuza lwaki wazzoba ddino kubanga tukimanyi ensi tuyitako buyisa akowa yatuviira akowa yagiviira tuli mu kabuka tetwagala kuleeta lutalo ku muntu yenna naye omuntu ali hambo bw'atyo
n'omutuusako obulabe n'otta abantu be n'owamba abantu be obwakabaka oyagala busaanyaawo aziifu nti bwemukusula mu kitanda mwosula kiki kati nze kintu kye nakola abaganda kye tuteekeddwa okukola n'abannaganda kye balina okukola buli muntu kyalina okukola naye ggwe bw'ojja ne doctrine ne mentality yo nti buli muntu olina kuttamutte kubanga aganye okwagala tosobola kuoccupyinga Uganda by all means. It will not happen. Museveni, I bet you can't occupy Uganda with your mission. It can't happen. 1. Toina time. 2. Toina replacement. 3. Enyanja tejjula. Enkuba etonya mu Uganda. Emigala gifumya amazzi amakyafu negayingira. Victoria esigala amazzi gali kalala esinga gego nenga gonna gye gaggwera kiki ekigasengejja ekituyita humanity. Kyetuyita humanity. Kyetuyita humanity. Embeera y'obuntu. Nebwe oyina mentality nti you want to occupy. Ng'okozesa abantu b'oleta. They are going to dissolve. Nga report bwe bagikusomedde. They are going to develop, to dissolve. Ekyo nga bwe bagenda ku dissolvinga. Bonna olw'embeera gye basanze mu kitundu abantu babalinaako buzibu babagumye mu Uganda osanga omuntu nga tamanyi Oluganda bali muyigiza ne tukifuula comic kuba tukifuula nga kiri happy. Awo yo mukiga ono tumuyita Mutoro ono tumuyita ani n'abeera n'abeera happy mu society n'akula n'abeera mulina waliwo ebintu kyolanga kizibu. You can't occupy Uganda by all means. Ogenda tunyigiriza ogenda tulumya obwavu amasomero gatunde ebyenjigiza mbisuule buli kimu but time egenda kujjanga mission tesoboka. It is impossible tesoboka. Oyina kusooka kusanya Abaganda bonna n'alimu akasaya akaganda oyina omusaanyaawo. N'alimu akasaya akaganda oyina omusaanyaawo mission y'okutuukira which is impossible. Otherwise video eyaliro ngimaze mwe bali kubeerako mwe bali kujja bangi nnyo. Abalina ebirabo byange akabox kange kagule lunaku bwezinawulira saa mukaaga ez'ekiro nja kuba mpeza emyaka 40. Abampereza obubaka obw'okunjagaliza amazaalibwa mwe bali nnyo mwe balire ddala. Mukama abankuumire mwe bali kunjagala mwe bali kubeerako. Official number yange eriko ku WhatsApp. Osobola ogikubako ku WhatsApp, osobola osindikako message. Enkadde embaga ejja kuddako mu 3 weeks from now. Naye nga bye mbagambye sina bingi. Njalo bagaliza okubeera kulungi ku lw'eggwanga eddungi naye nga Museveni wonna w'oli manyiga kubugumye naye nga ate ojja kutuuka okwagala okubulwa wonywa amazzi nga tokyasobola ganywa kubanga gwe kyewalowooza nti kigenda kukola tekisobola kukola. Omwana w'omuhoozi wamukunamira omujjomu empale n'omukunamira n'omuwa doctrine y'okutta katasobola kuleeta mwana mu public vote nga public yona ekimu ky'omwana mutemu. Gwe kennyini oli mutemu. Gwe kennyini oli mutemu. Doctrine wamuwanfu. Bwali yagala mwana wakusikire wandi bato muyingiza mu byabufuzi wandi bato muyingiza mu military wadde okutta abantu ne buli kimu kimuwadde ate kalate gw'osindika mu public nga kiwali osubira opulani ze miliyoni 10 badi zolovinga babula yiye abala boza kitawo gwatta neje wa muzika ku faamu z'abantu gye batamenyekidwa ye yatudde ne yajja kukulagako. Otherwise, mukaba bankumi atakomera mpeera mbagala nnyo mubali kubeerako tusinkane ndoza ku Sunday if possible. Alenga mubali kunjagaza birthday ya rusawo 0 mukaba gw'ekiro mujja batirayo posti mukaba bankumire mwera mbagala nnyo onako lungi.